Anti yayogedde ndi nga tesudde stage kati omukisa kagulabe andi stage teyagudde kati enkuba ya mukisa stage teyagudde. Katonda tayinza kwerabira Joseph, Katonda tayinza kwerabira Moses. Ne bw'aba n'omutima omubi mu bantu bonna yali badde avaayo. Kati oyo nga musindikira ki mu paalamenti oba ku ntebe nga talina muyimbi munne yamutaasa. Oyo Bobi Wine twamuyamba mu music kuba ffe twali abanene, ffe twagenda Kenya, ffe twakikuba. Akyali mu bino ebyekito mbu terampagira tukuwagira olagawa. Eggwanga litegeera okusinga kuba abantu baabo. Joseph abadde asaana sapooti yonna buli nsonga. Joseph si ye muntu omubi ennyo, buli muntu alina ebikyamu. Balina muyiga bwizi nti oyo Chameleon balabula. Mujja kuzukusa emirambo gy'abalegendi ate mujja kubulwako. Kyemba mukola mu respectinga balegendi beebake. Jendi mugamba mutya legend mumulabye kati simwe mu interviewing nze mba interviewing forever video company together. Bodeo ebigambo bibadde byogerwa bingi ankopebe kulo ogwasooka konsati yabeerayo naye kati tulaba omusajja akimulye yakugula namba wanu kubaliwe anti ekyo kibalaga nti tozala wanga Katonda. Katonda yasalawo bw'aba yagamba nti tajja kuyimba nga 10 ajja kuyimba nga 24. So hiyo show okay. Wuyo akyayimba yatandise sawa 3 sawa ziri 6:30 andi Joseph andi mujja muwulira obadde ku stage n'ogamba nti abantu balekeraawo obutangaliza. Abayimbi n'abantu balina okuyiga. Respect people who have done things for a long time. Teri omuyimbi wano Uganda oba mu East Africa asobola kuba Chameleon Bebe kuru. Kale ne Bobi jamugatamu katono yadde yetwamuleka kuba yabava mu music. Ebbanga lye tuyimbidde n'ennyimba ze tulina hiti ze tulina tetukyetaaga hiti. Oddayo buzzi mu catalog n'oyimbira abantu okumala essaawa 4. Joseph asokuyimba paka saa 9 ziri 6:30 abantu balabikira ddala nga bakooye. So we deserve respect. Omusajja w'emagere osinga obutagala kwogerako nnyo yakoze ka statement n'agamba nti enkuba ya mukisa nga tesudde stage. Anti yayogedde ndi nga tesudde stage kati omukisa kagulabe andi stage teyagudde kati enkuba ya mukisa stage teyagudde. So yeyatonye ejjo yalese ki mukisa yatonya nga 10 yaleeta ki. Katonda tayinza kwerabira Joseph, Katonda tayinza kwerabira Moses. Abaana bakuya screenshot nga ali ku live show alaba Joseph Chameleon. Andi alina okuyiga nti ne bw'aba n'omutima omubi mu bantu bonna yali badde avaayo n'alaga nti kale ebya music byakusapootinga baganda bange. Kati oyo nga musindikira ki mu paalamenti oba ku ntebe nga talina muyimbi munne yamutaasa. Oyo Bobi Wine twamuyamba mu music kuba ffe twali abanene, ffe twagenda Kenya, ffe twakikuba. Nino otaswala kuvaayo n'ogaa naye eggwanga mujje kampita abantu akyali mu bino ebyekito mbu terampagira tukuwagira olagawa. Kati ffe katukulage nti eggwanga litegeera okusinga kuba abantu baabo bazze. So that's abantu balina okukyusa entegeera yaabwe. Joseph abadde asaana sapooti yonna buli nsonga. Joseph si ye muntu omubi ennyo, buli muntu alina ebikyamu. Balina muyiga bwizi nti oyo Chameleon n'abantu nga baagala nnyo okulembeza ebikyamu. Joseph Mayanja byakuze anti sitaani bw'atyo bw'abeera yeekulembeza. Kati buli muntu akulembeza ebikyamu sitaani yaba alwana akulembere. So nalisuubidde nti abantu kulembeza ebirungi. Kenzo
ebintu byemutuseeko abantu bamukuba olw'okutamwaganyimba. Sirowooza nti Eddie Kenze bwe bimususseeko obunene. Jasimwe bannamawulire mwe mulowooza. Kuba bannamawulire temumanyi kiki bayimbi kye bafiidingako. Mulowooza mbadde nkolerera ki? Nkolerera balala. Naye ate n'abawagizi ba Fire n'abawagizi abalala ba Bebe bajja gamba Eddie nti nedda ssebo Fire yasinga, Bebe yasinga, Kamiri yasinga. Koine ena side mmeka? 2. So mulina okumanya nti buli muntu alina right okwesupportinga. Bw'otesupportinga ani ali kusupportinga? Okay? So ekyafire abantu ffe abamanyi nti Fire yasinga tuli batuufu, naffe abamanyi nti Eddie yasinga tuli batuufu. Just mulina kuyiga kumanya when do you execute what. Obubaka obusemayo ku baana abato abawalampa abasajja abakulu abakwatira industry. Anti omuti bw'oba oguwalampa totandikira ku bikoola. Olina kuva ku siteemu. Abaana bakyaseerera kuba enkuba ekyatonnya. Olinnya omuti eno nga bw'oseerera. Ekyo mbalabula. Mujja kuzukusa emirambo gy'abalegendi. Ate mujja kubulwako. Kye mba mukola mu respectinga balegendi beebake. Naye bwe muzukusa emizimu gyaffe. Nze kati ekya Kamiri kiwedde. Eriyo muyimbi wano asobola kukola Kamiri kyakoze today. Kati then okusiringa gap. Kati mulinde Bebe Cool. Ate nze seetaaga drop. Muli baganda bange mwenna ngenda bawa emmeeza n'entebe mujje mutuule. Seetaaga drop. Tukola ffenna ne team ne sleep. Mbeera wajoyinize ono papa taata waffe atuyamba ffenna w'abasobodde. kuva gyo tubalaba mu bbaala mu pepe y'ababiri. Basaze kati ono amanaging abayimbi ffenna wano tuli bayimbi era atuyambako ffenna. basanze babiri. Ne bano babadde Ati wo babaddewo. Zakini Bera ate watazeeyo pepe ya Bulijjo tukola ffenna era wakajja kujja maaso awo. Tubadde tukola kuva dda. Awe muli wano mwenna banne Ffenna ye. sayinize mulengo. Teyatusayinize naye atuyambako. Ate bano temubalabawo. Mumba mu mabaala. Bano babadde bagenzeko mu kyo. Esaawa 3 namba. Nga mulaba. Mwalabye bubi. Kyemwagalako wakulaba ng'olina talent tabeera atawombu agizanyise. He always wants to develop it n'akukuza. Teyabasuulawo weebali era nabo bakyaliwo. No, it's the same generation. Ffenna tuyambagana. Sibimanyi. Bye. Yo, what up, guys? Wajja ne bagoba pink. Lwaki musalako ekigambo ne Bella Kyomugange. Anyway, what up, guys? This is Aroma, aka the Butterfly Bay, and guess what? Tubuuza kasita wajja ne bagoba pink. Mpulidde era kyogamba Bella lwaki? Mpulidde ne Bella kyomugamba. Kati mwase mulengo ne mugobya omwana. Ate simanyi. But I think mbadde mu TNS for 8 months nga pink gyali. That's for a fact. Yeah. No, fuwa kulanga omukube ekikono aveeyo. Bana ingwa mu namusala ekigambo. Nedda bambi. Nedda bambi. Wajjanga asaaga. Wajjanga Kirinda kati oli kuba manager. Najja ndi muyimbi, nkyali muyimbi. Yonna wajeegobako n'osalawo ogende ne Well, I was saying, abantu bange abazinga babeera nange nga bakyagala okubeera nange webali. That's what I can say. Video director wange wena tuko okuddamu okukola naye tujja kukola. Naye nga wagoba we yali akuteeka busenze. Badde simanyi gyali ali steady.
I think ali ku mulimu ku CBS. Yeah. Muchakola mwenna oba temuchakola mwenna. Wali era nyambako nga bulijjo. Omuntu full time manager y'omuntu ateka muntu ssente mwawula ebintu ebyo bibiri. Gwe yali akola nakatya kyagukola. Ogw'okumperekera ku show, kuntambuliza ku ndongo, yes. Kye yali nakatyakyaki. Sanyiso balaba tuli mu vibe. Yes. Endongo y'amaanyi biri byonna byatwerabiza biri byonna ebyakola kye byaliwo ebyenkuba simanyi n'ebyabalogo biki tuli mu vibe we twali tukyagala era bwe kiri olwo bamuyita Jose Chameleon dokita eyatugobera abazayire wano muki n'abakongo bonna n'abagoba ne bagenda yatukuba omuziki era akyatukuba tagwako obadde mbivulu bingi oyinza kyogerako otya kino kya Chameleon. Kino ekivulu kya Chameleon kirungi nnyo ky'amaanyi kiresene genosale n'asasula ataddemu ne ssente empitirivu nnyo ku mukolo guno ataddemu ssente empitirivu nnyo okyegedde ng'era omuntu alumirirwa ng'era eyazza abayimbi obuyinza gye buli nti kati abayimbi balya ku mugaati gw'eggwanga. Yes. Era Mbidde yagenda okwogera ensonga obubaka Jerusalem bwe yatumye Honorable Mbidde yagenda okububawa. Yes. Ate Mbidde yero yawa ba socialite mu Uganda era ba socialite mubeere bagumu. Mbidde yero yawamwe teri roya mulala ndoza mumumanyi musajja roya wa maanyi ali international. Kubaka kiboyizo weereza Gravity yali agate kina pale. Gravity nkwegayiri muganda wange tetwagala ttima tetwagala nge era olina okuyita mu ofiisi gudwe naffe ogimanyi olina okuyitawo ate era oli memba twongere tukole guidance so abantu abawamu tebakola betyo tebeegattulula okyegedde ono genero mu music wano mu Uganda ne mu Africa. Yes.